Yes, ku Megatron kuli tugamba nti nobeera ngu subscribinga, likinga, atoberenga o sharinga. Mozelle Megatron is my name. Anoko lwalero ndine Aj Nurdin Ntege atuse baina muyina ekintu kyomutera okwogera nti musajja wa bebe bine wakola ekikyamwa amuwolereza kati waliwo ensonga ya tafu biri binabeera nga tugyogerako atogere ne ku bato ya Shiba ne Spice Diana olutalo lw'amaanyi omanyi yali nnyo mu lutalo lwa Cindy bateri yasooka Cindy ne Shiba era nga yagamba Cindy ajja kukuba Shiba paka kuwulira bubi kati this time round eno battle buuza abantu bombi nayogera kiki abantu bonna bagambanga Shiba yasinga nemba reasons lwaki Cindy alina okuba battle battle eyo nga wagirimu nnyo gwe wasinga okuwa analysis eyakabi anti kati ensonga eri nti amawulire gafaamuko gafa muki abantu bakola baagala tebakyakola mawulire kyegagamba kiri mukasa kyagamba nti balina kisuuta bagagga kati bakola kisuuta bayimbi kati nze nkolerera abantu mbawa kituufu so si bwe kyebaagala abantu balina embeera ekukusa ekikyamu n'olwokuba kinyuma okwogera agenda okumaliriza nga baguziza abantu ekitali kituufu nina abantu omanyi kintu bwe bakyogera ennyo mutuuka ne mugamba nduza kyekituufu nekifuuka the new normal genda maaso badde onyonyola abantu so bate eno tukyali mu lutalo lwa bigambo abasinga bagamba nti Spice yeepimira byatamaleewo era Spice yagamba ki ya postinga ku page ye anti ono yayimba Sepimika Sepimika ono napostinga ku page ye n'agamba nti opimika nga yamwewulira nti apimika kati wano twagala otubuulire abayimbi bano ababiri nga bato yabaddewo ani yaani ye nga tunagendeyo buli omu kikyasinga ku munne bwe tukola bato for example ebaddeyo nga Mr. Muganga atudde n'agamba nti katukitegeke kololo ani agenda okukuba munne nga Cindy we yakuba Shiba kati tuli ku Spice Diana ne Shiba Spice Diana Shiba eno no contest eba yaddala abantu mbabuuzaako kamba tolere ku salaamu abantu bange baagala nnyo batolera ku salaamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bebale bonna okutuwagira nina gyembeera ku TikTok yange ya Nurdin Ntege mbani nga bangamba otuwamu ddi ku analysis bazaagala nnyo nabaddeko kusanyuka TV nga nene comments ezimu zeezo sebo waliwo ensonga za bebe kulu waliwo eza gundi waliwo neya Spice eno yazze so bambi mbasuubiza no nembaga ngenda gikola ku Megatron kakati tusookerewa tusooke ku Spice tudde ku Tafu B naye Tafu B asabula bebe nti yamuyamba nnyo okumuyamba ati anti mbu yamuleeta okubeera nti w'amaanyi yamulwaniranga ku ntalo era senga siye senga taliwo wali naye nabadde ne Kasuku wano nangamba Tafu B byonna byalimu ayiwansaano ku mazzi oli omusajja kati mulala mugagga sebyo ntandike n'eriwa gy'oyagala nsooke Tafu B asembeyo ebya Tafu B tebiri serious kyendowooza nti yabyogera omanyi nalwonoonya nga olina oyagala okwekwata abantu bakwogereko kyemmanyi naye wali mu maaso nja kinyonyola kati katwandike ne Spice kubanga Tafu B ojja mubuuza konsati jajjukira yali yaddinga yenga yo eyaleeta oba yajjanga promote naye newe kantandike Spice Diana Spice Diana muwala omuyimbi omuto nno ali myaka emeka muto Shiba mukulu naye si mukadde Shiba mukulu naye si mukadde muwala akuze she's about 30 kati sima oba muwala oba mukazi aba mukazi yayagala kuba muwala naye kati Spice nali kubukedde ebiseera ebyo nange eno natandika kubukedde awo nga nkyali mwana muto ddala naakava ku university naye omanyi bw'okola ekintu ebbanga eriwera abantu batuuka n'okulowooza nze manyi n'okusanga abansinga obukulu ne baŋŋamba nakulaba dda n'omugamba
twali bato n'omugabe Diru wali omuto n'omubuuza 210 wali okola ki ng'alina emyaka 8 n'omubuuza 210 wali mwana muto kubanze gwoga natandika 210 okuweereza ku TV n'olwokuba nduddeko n'ondaba omwaka ku mwaka otuuka n'olaba ng'eyandaba ate ng'oli mu primary n'omugabe naye TV gy'onnyama nze natandikira ku Bukedde okukola TV gy'onnyumizaako okukola gye natandikira teweza myaka 2 kati oba wandabawa okitegedde naye sikikaaya nakontera ne ŋŋamba ndi anyway kitegeeza ongoberedde ebbanga ki dene ate naye aba takiŋŋambye mu bukyamu aba akyogera mu measurements ze imaginations aba alabanga kyekyo Spice y'omu ku bayimbi abajjanga ku Bukedde ng'akyasoma by the Spice bituufu yasoma yasoma fashion naye Spice ng'aleeta otuyimbayimba twe ng'omuntu atandika ng'atuleeta ku Bukedde awo n'alaba baalabye ne bamugamba nti kaate waliyo Nurudini ne batuulira ddala wali ku kyoto naye bw'omulaba singa wabaawo ekigiza ayinza obbigira ne mmulaba najja nga tujja wabweru awo ne munyumyamu nako nga kaana kava ku ssomero kajjira na ku booda n'atandika olugendo olwa Spice ng'alutandikidde ku Bukedde mpola olulwe lwa music ne walala yagendayo ne wano okumuwa push ffe twalingawo kaawa Spice n'atandika okuyimba ennyimba ze kati mu maaso eyo akwataganako ne Roger manager Roger oba Roger ye Lubega ye Roger Roger oyo olwalina ziza Bafana bana yali akuba Roger oyo ya packaginga Bafana ensi nekakasa nti omuntu asobola okuba raga nemuwulira ne kukibayita ekitone kituufu Roger yatambuza Bafana buli wantu buli muyimbi n'atuuka okwegomba okubeera ne manager alinga Roger paka kati yensonga lwaki owulira abantu bangi boogera ku Roger nti kisajja kiri bwe kiti because bandyagadde omuntu abamanagingeko kuba kati nze neebuuza omuyimbi nga Roger si manager awo oba omubanjaki era njagala ondeetereyo abayimbi akugambe nti Roger muntu mubi nnyo omubuuze gwani manager awo ajja kugamba manager ye mulala omubuuze ye manager awo yali akoledde kyabayimbi abalala batamanaginga gwate otuuka okuba nga owulira oyagala Roger olwokuba Roger ayina naawe okuyamba okitegeera so Roger nga ye omuntu nze tumisi mubanja agezezzaako ate kati abomwogerako buba mubanjaki ambu twagenda mu studio bwe babigattagatta tebiriiyo Roger oyo amanaging omuyimbi we Spice Diana ne Roger at the same time n'abanga industry emukwatako kati yesanga ayine wakaawe nga wano abayimbi mwina gye muva musobola okumiitinga mu kaawo naye aba tafuuse manager awo kati gove n'ogamba nti kanganeke wa Roger tunaalyawo ku kyemisana namulaba mu covid abayimbi nga basiba kusala amaroodi yafumbanga esefulya ky'obuuki bayimbi kulya mmere abayimbi nga bali bubi mbeera yajja buzi Roger nga aliisa abayimbi makindi eyo yonna namba waka bazaayo tulo batwala tulo bakeera kwambuka zaawa 6 twambuke tugende tulye emmere wa Roger naye nga sigamba nti yagibalangira ne nabasangawokko nga ne bwe bali batazirunda nga bamaliriza balokose obasanga wa Roger beerire kamere bambi n'ebiri 5 ng'agibawa kaakati bino ebyobuntu nga bw'oyamba omuntu mu buntu n'atuuka n'alaba ate ng'olina okimuyamba lwampaka kati lwe Roger we buzibu bwe baagala bagufuule muze baagala bw'aba yagala akakadde Roger akamuwe nga talina kyako olwo mukisajja kibi nnyo bw'amaliza n'alaba nga Roger mugagga nnyo n'agamba omanyi nandagadde okukolayo oluyimba mu studio oba eyiyo Roger n'amugamba ojja kuleetayo ku ssente tekyagaliza ekisajja ekyo kibi nnyo naye walala batwalayo ki ssente Roger n'akola kati yakola gundi ya live ayina band ayina instruments
gita trumpets n'ebirala era abantu bagendayo okujamingamuko kuyisaamu engeri gy'okuba live Roger byonna abikolera muyimbi we ne industry nti ennaku zino ojja kinoonyereza nti abayimbi abasinga baba balina concert bagenda wa Roger ne bakola rehearsal yes awo ku Salama Road waggulu Roger kati niyo osanga omuntu akunyumiza Roger bwali omuntu omubi ennyo omuzibu ennyo n'omubuuza gwe tuweeyo kale ku birungi byo gwe Roger yetukkiriza otugambye mubi gwe ne akumanejinga tuwe ku birungi byo mbayo manager gwomanyi nga mulungi ayamba abayimbi abalala abatali babe Mmanyi ayamba babe Jeff Chiwa ati ayamba babe kati olina ganti Jeff Chiwa mubi omuntu akoze buli kimu okulaba nga abantu ajja talents okuva jeziba zakonera oloza Shiba yali yatandika ku Jeff okuyimba yatandika uyavire kawempeyo ngakuba kali backup artist akola ki munkoze mutya biringena naye byonna nga bimaze okuggwa bamaliza bakunyumiza muntu mubi atasangika oba gundi Roger kuba Roger ayino tima abantu balina bubezi ntondo tebagala muntu ali bulungi ave ku bantu ande bavaako naye kati kankutwale ku Spice bwafuna manager wakabi nga naye ate muyimbi ayagala okukolerera n'akuba endongo Spice atukubye endongo mu kusaaga ogira obuuza ku bantu mumaze nina omuntu atuuka e London wano babuuze basabe ku message awo soke mukwate wano saagala kubanga akatusooke tujjako tujjatandikira awo saagala gira tubajjako so tukyatambulira ddala bulungi nnyo wano ku mukutu ogwa Megatron Media era nga tuli ku nsonga ya Spice Diana ne Shiba ajukira nti ebigambo bibadde bingi nga we nabagamba abali ku Megatron back then bate yaliwo eya Cindy ne Shiba before nga bato tennabaawo babuuza Shiba muyimbi kigwe wandiyagadde okubeera nti akola naye ye mu ngeri y'okuyisaamu amaaso Spice Diana engeri we yakiyita yasalawo n'agamba nti kagende ne Cindy ng'ate ye Spice Diana agamba nti gwe nkwesobolera lwaki tebagiwanze that's why she's fighting hard okubeera nti naye ambatolinga kozi yagamba nti one on one nga batuwadde bato ninawe nsobola okubeera nti nkuteeka naye nsobola okubeera nti nkusuula ne nkusuula eri kuba eno bato yo gye yasaba bamukuba Shiba era Cindy yavaayo amwokyezza paka kuwulira bubi naye this time round nsuubira Shiba yandikkiriza ne bakola ne Spice Diana kijja bbeera nga kitulaga kituweeyinga oba naye kisobola omuyamba n'abanga awangulayo kantu kuba eno bato ye yasooka omukulu yakola ki yagiwangula Rudi Ntege akyalina byamaliriza ajja agenda bbeera nga twegattako analysis ekyagenda mu maaso abali ku Megatron mwe mwekumirewo ku biziku mukutu tubeere nga atubaweza nasoneza endala nnyingi nnyo zigabbeera nga tubawa ng'eyo tugivuddeko tulina ensonga ya TAFB nabaddeko wano ne Kasuku it was yesterday era show eri wano ku mukutu gwa Megatron ng'agamba nti TAFB kyakola kyonna yes waba ina part gye yazannya during that time kirungi naye ng'ate talina kubeera nti alemera nnyo ku musajja ebyokuyimba takyabirimu nnyo tumulemeramu nnyo baako wookuma so omukulu akomyewo mulina naye nze nakyazizza muntu abeere ng'awa abantu olina okubeera ready okutwala maaso program eddakiika 2 eno namba si yeegundi eno ya Dubai bandeke basirikire message bale nkugamba ze Spice bw'atandika okukuba endongoyi tutambule tuli mwana oyo abeera ku kamera mwana yani oyo Nagawa bambi Nagawani maama wange gwani eddala gwani oliraba Nagawa abantu b'enkima bwe batyo bayombi balungi mwala wa Tamale mirungi yamuzaala munna mwana wa Tamale mirundi kwe kuyomba okwo ayomba nnyo naye mbadde nkugamba Spice n'ayimba okuva mu zonsanuula
yali yaddala kitegedde yasembeyo okuba oluyimba oluki ayina oluyimba nerabidde olutali sirirejula lwe yakuba wakati awo lwa kiraabu ndowooza okuyimba ebyaddala yakoma ku sirirejula naye wano ayinawo nyaziganya va kwezo ayinayo oluyimba olulala afuta sirirejula luli awo lunyuma lwa kiraabu luli awo naye kati tugenda okutuuka ku sirirejula Spice ebyaddala nga buli mwaka njagala ombulireyo okuva wakati wa 2016 paka 2017 paka 2023 omuntu yakolako chat y'abayimbi abasinze natatako Spice Diana of course abaddeko nga aliko nga bamwagala bagazi bamutaddewo lwakuba music abaddewo mbali gubaddewo naye nga afulumya ennyimba ezitaka wansi wa nnya buli mwaka nga tune ku tune naye bategunaggwako ayinanga 3 oba 4 naye kakati Spice olw'okuba mwana muto ate muwala abantu olumu bamupimira ebintu by'abantu abakadde bamusuubira okweyisa n'empisa ennyingi ennyo ate abantu bajjako abantu eddembe lyabwe Spice yayomberako e Masaka nga baganya omusasula tojjukira mutima bwe yategeka concert ye oba bayita club mega fest ebeera Masaka ya street jam n'atuukayo avudde ku Kanyola mulwadde ayinawo nayokyogerako interview gye mwakola agenda n'akugamba agenda okutuukawo ate amaze okuvuga emmotoka misinde batuusewo ate tewali ki kamwani kati mu buntu omuntu waddembe okukayanira ssente ze baba tebazimusasudde ewalala bafaani bamanyi ebintu byebeekola omuntu ayagala akumanyira olw'okuba gwe nga bwolaba ani weninwagi kisambasamba olw'okuba muyimbi gw'ojja omukwate paka mu bisambi kakati nze ndowooza omuntu oba omugjeeko eddembe lye ng'omuntu bw'ayogerako si muyimbi lwaki yayambadde bw'atyo kakati ayagala kugamba nti abaggomesi bwe tunaabasanga ku mikolo egy'abaana abambala mmini babakuba emiggo mwayambadde byaki biggomesi kitegeeza ddembe nange nyambadde ekyange except nga nze gye muli naye omuyimbi alinabo kimanyikiddwa sigamba nti mpolereza nyambala mbi naye waliwo byomanyi era oyinza nosanga nti ng'oyambadde nga muyimbi kuba kimanyikiddwa be bambala batyo ebintu ebisikiriza ebisasamaza nojja nga oyinako enjawulo nti tolaba Nurdin ayambadde masaati gano era abayimbi bambala bintu bimasamasa ne mu fashion bo babakkiriza okwambala abasajja sokisi za white eza black fe twambala black blue brown because white yona ayina engeri gyashoutingamu mu suuti tanyumiramu era abasajja bambalira sokisi enjeru mu suuti zaffe zino eziri corporate bakikomi eziri official office suits n'emikolo sokisi enjeru tebazambalira mu suuti byamaalo naye abayimbi babakkiriza ozambala oba abantu abali mu limelight mu mbeera eyo ng'oyagala kusikiriza abantu ku attracting attention so awo Spice netumumala zireeta Jeff Chiwa 29 noza 2918 Good Life eyingira Moza Radio ne Wizo gye baatuma the dynamic duo baakuba hits emyaka 8 nga basobola okufulumya ennyimba 7 nga zonna makula zonna nga gwolondamu olukunyumira naye nga mastermind abali emabega Jeff Chiwa bafuna obutakkaanya mu myaka awo egyabaawo baawukana ne Good Life aleeta afunayo abayimbi abo ab'enjawulo amala aleeta Palaso ne Shiba simanyi tewakimanyi go down low
n'endala TNS babadde bonna Paraso ekiwuka kimutanula afubutukayo Jeff Chiwa asigaza omuyimbi we Shiba teri atamanya Jeff Chiwa yakolera Shiba negambye Shiba yali yakona emyaka 10 nga lumonda akonye nga yakona nga muyimbi ayambala ngoyeze na kubeera eyo namuzuukuseera abantu bamanyi Shiba muto naye nga Shiba yatandika mu 2006 akona ngemeka ali mu 3 mu naye na simanyi naye nga 3 mu omanyi mu myaka awo nkwesiga ali mu 368 ali mu late 30s awo gye ba 38 tukigadde kubabo baba kuba kaliyoki mu 2002 eyo mu 2 yagikubira awo ekawempe nga tazanya oba wagenda oba wali wakasuka mu kuba tebakkirizanga baana bato beera obwana omuto tebwakolanga bintu ebyo tandika oli ya myaka 2 naye kyali kyonna si musango saagala musalira myaka gye buzibu saagala muntu akirweko nti lwaki ogamba nti munnono Shiba but at least kyendishwawo nali nsoma 2004 nali nsomera ddala ate nno na secondary naye tugenda maaso saagadde mu lwako Shiba kyakoze kimanyikiddwa abadde ne enyimba ennungi ennyo mwaka ku mwaka era Shiba ze kinyinza okumwebaza kwe kwawukana ne manager asinga aye nasigala nga ali ku top n'amanya akatiba n'akasigala nga akakozesa enyimba zandimuweddeko ne Shiba asigadde akuba ennyimba ze lwakuba abantu bagamba mukodo nnyo tagaba bo bamuwaaki ate kati bo bano bafaani be anti abamuziki bafaani ngo bavuddeko waliwo bano aba media bamuyambako mu kino kiri naye kati nice so aweereza muntu atampaayo anti kyenkugambye nti ono alya n'oli alya esente ze alinga ne Rema Namakulu oyo si Mugabi ani gojjukira gwe yawa awa Namulondo yekano sigambye nti babi naye nedda nabo sente zaabwe bazikwata nnyo tebalinga Rasta saagala gende ate tugenze ku extreme naye nkunyumiza nti ekyokugaba kiri gye bali naye wano ongambye ku nsonga ya katiba kyolooza ki ekimuyambye okubeera nti akatiba akakuuma nga kali wamu bbulooka kakyafulumya eri anti amanyi nti nze nali nfulumya ennyimba omukulu gundi yawandiikanga gundi nankubira sente twamuwanga sente teyabata yasigaza nti abamumanyi be bano kuba n'abawandiisi mu nnyimba babeerawo nno by the way waba abawandiika ennyimba n'anoonya ajja mu ddoboozi eryo olina kye waŋŋamba nti Bebe yagende Nigeria mbw abantu batuula awo Megatron ne batuula awo baani enaalubamu ya Bebe Cool gyaleeta Africa si bannayuganda kuba tetagetinze nnyo bannayuganda tujja ginyumirwa naye Africa yagikolola anti yakuŋŋaanya abawandiisi abasinga ate si ab'Uganda ab'e Nigeria n'akwata abaproducer aba Nigeria abakubira Burna Boy Wizkid ne baani bennyini n'abawa baproducing ennyimba ezo n'akwata abawandiisi ne baleeta ennyimba nga 30 nga beegayirira mwegayirire taata na luno era kati ziri London ayina producer wa producing Afrobeat mu nsi yonna nabawo amastalinga Afrobeat asinga ne amastalinga world music owulira bebali mu kuzikwatamu bebali mu kuzimastalinga kakati ekintu akitadde ku eyo level that is Bebe Cool to make sure nti omulabi omuwuliriza wa Africa nti n'ennyimba target ye zina kutandikira Bebe Cool agenda kutandika media tour ye ng'agitandikira London si Kampala si Lagos media tour etandikira London ekwata ku album okitegedde agitandikira London nti enteekateeka Uganda erina kubeera blessed n'ekikwata ne tugamba tukwate engalo ffenna wamu tusabire omuyimbi waffe atukiikirire kuba tukonye ebbanga ddene ebitone tubirina ne waliwo ekitanakwatwako
why Bebe Cool yagenda Nigeria yakkirizanga balaba Lionel Messi ba Ronaldo wa Europe bamuzaala Portugal nayo mupiira okubira Bungereza Spain Italy otambula mu kosetula you accept nti bano kino bakitusingo kikola noga nino katugende tukozese ekyabo kyova agenda Nigeria kati Afrobeat bwogamba nti aba Nigeria babi babbi bali beki byonna bituufu naye ku katalaani aliko baliko of course mwaka gumu gyonna bye babaddeko kati baba bakututte emyaka egikoona mu 15 kuba teweerabira waliyo ko ne ba P-Square ate abantu kubo tufiirako baddi banji ne tujja nga tujja nabo kaakati saawa eno Babana Boy batutambusi bakwerabiza nti ne ba P-Square baaliyo mu nsi kituufu kaakati ye Bebe Cool agaba otakkiriza nti akatiba be bakalina oba wattima toyina kukozesa bibyo tosobola kuba mupiira ng'okubira Uganda ate bakunominating mu Europe kisoboka wano Mukasa Fimba ndu Mukasa baga yakubako season goal 50 teyali nominated ne mu Africa teri yamumanya naye nga ffe tukimanyi Fimbo ne bwe yandege eyo mani eyo yeyina batagala kuliko omutebi asinga mandu Mukasa okuteeba kwa bano bojjolandi kibawe bano abaaseno basimanya baani bano ba Jesus mbwayinza osinga Mukasa Andrew Mukasa Fimbo tebasobola naye munnange olw'okuba teyagukubira wali ebyo mbozi tunyumyako nga history kabenje so getuddeyo ku bato kati mbakuteredde ku minzaani bombi endongo bagirina ate bombi bawala balina bode ezinyuma okulabako nze nsanganya abasajja babeera mu concert za Spice Dan baagala mukwata ku babula musitula mu bbanga bakahagingeko buhaginzi bakagala ani asinga Shiba mukadanyamba kati time etukidde Shiba yali agamba gundi mukadde Cindy kati yafunye omuto kuye kati luli Shiba yayimba n'omukadde kati leero yo mukadde kati ye mukadde ayagenda kulaba ekizibu ky'emyaka Shiba yagamba nga Cindy mukadde alina najo abamu twawakananga nti obukadde ndoza mukitadde kukyakuba nti oli yazaala naye bwombuuza ekituufu ani mukadde birinza okutabukamu nkwambusa nti bwe babateeka ku minzaani bombi bali attractive eri abawagizi baabwe abamu beeru bombi beeru tewali yakwata mu kizigo bonna basigala beeru kuba bonna bongeramu bombi kyenkakasa bongeramu naye beeru obweru bwabwe at least obweru bwabwe si bwe buli awo bugamba nti gundi byamwokya si bungalo zikonyi beeru ebituufu bayimbira bonna tekuli ayimbira bantu bakulu bato bombi tekuli ayimba nnyimba zibuulirira mbu ate asomesa nnyo za kunyumirwa kati kunyumirwa kuba mpoze njawulo ani Spice Diana yayimbamuko kuzeemikolo ayinamu ezo zisiri regular zaani ozuulira nga embaga kagomesa akeesibamu Shiba naye ayina bwakuba naye nga ekituufu kiri nti bombateeka ku minzaani musically basobola okugendana bombuuza ani ayinako tuni enyingi ezisinga ku za munne Shiba era asigala ali waggulu music omungi naye bw'oŋŋamba for the battle basobola okugwekuba kaakati egi yaabwe eriwa tugenze ku stage badde njagala mu Uganda ndabye show za Shiba nendaba show za Spice Diana kino kigenda kuluma abantu kibalume Spice Diana ye muyimbi omukazi asinga okukyamula stage e Kampala wano oba Uganda wano Shiba nga akyamula nazira mugano essaawa namba ng'otegese enkuukaayo buli omu najja tayimu ye kanaagaana kamalina obbasirisaamukko ne basirika ne banyumya n'abayitako ku stage ne bamunyigamu omunyigo Spice namulaba mu kivulu ky'abasogeeyo ejjinja nakiriko omanyi kye yabakola gwe nakiriko Spice waliwo yaleetera omusoga n'amusula buli kivulu Spice
yekivulu nakagenda kubivulunga bine bya Spice Diana byenda byeko nga basooka ne bayimiriza ebyuma abantu basooke baterere nga bagoyinze outstray nga bavudde mu mbeera nalaba kwera mu kivulu ekimu ng'ali ye nanyine byuma owa sound ng'ali mu kwegayira Spice agamba abantu tebajja maaso bagenda kumenya barriers buli kimu kife nenga kuwaddekera nenga tanajja Spice kwalingako abayimbi abalala nga kitegeezo ndazze enseeto Gravity omutujjo oyo nga bw'omumanyi bw'akola stage ye kati omuyimbi addakaawa atayononeka nko bakyamwagiranga luli ate waje baagize ne batamuwagira gwefuna ani gwe bawagira Gravity omutujjo yasinga okukyankalanya stage mu Uganda atukolereyo kyagala no nkugambye kukyankalanya stage concert tuli mu nkuuka ani ateekawo embeera ani ajja ku stage nsi n'ekyankalana okimanyi kyekigikola waliwo endongo eno esooka nekisooka kidduka stage eri nekiddeeri kikuba kaakati wezireetera Spice mu bakazi Spice omwesunga bwesunzi nkugambye bino byenjogerako mayolo yajaganulini ayisaawo nnyo Spice Diana no gwefunayo concert nga bonna babaleese simanyi bagenda kubeerayo wahamu Spice jali bakikeereko eno program giteekeyo kati era giteekayo munoonye Spice ng'ali ku stage jali kuba nawulidde omusajja oli eyaŋŋambye ani mbuseede ze baamuwadde zimenya n'amateeka ati ye muyimbi omukazi agenda ogimenya stage naye yonna nga tuvuddeyo Shiba ye muyimbi agenda okukubira tune ku tune ku stage kati nga tuli kuza CD nga buli lwagenda okuba okola ki owulira obuuka bubuusi buli lumu olumanyi okuva gye luva paka gye that is Shiba Shiba ayina ennyimba nnyingi naye nga n'abantu bazitegeera ate bazaagala nnyo that is Shiba nti bw'onookebera okuva lwe baava mu bbato ndowooza yakafuluma ennyimba 8 ni Shiba yes naye zonna hit zonna zinyuma lwakuba akakazi kali kamukuba kalinayo tune oba wagiwulira Sasha Vibes yakyabasibye kasindi full package wawulire kumala sindi lwa full package njumanyi naye tetutambudde nnyo lulyawo tebannalukolera tebannata video era senga mweruli nnyo buuza abawagizi bano funa omuntu omugala teekamu full package sindi bulina layini yesembayo ayina olulala ate lwe yatanze ndaba it's better than full package kati kyekirungi ky'oluyimba omuyimbi bw'aba alina ennyimba nga abazikaanira bali babiri oba wakubye ng'onaagaana lwe lunyumira nze luno lwe lunyumira Sindi is good otegedde however era Shiba asigala ali waggulu nti bw'okebera tuni ze yakafuluma Sindi aba akyali wansi kituufu naye ku Spice bagenda gwa draw ate abamu baagusaze dda era otukoze oba ennyo ogamba nti tombadde maye ogenda maliriza ogamba nti oba Spice oba Shiba anti no kyengenda okugamba oli performer ku stage Spice ne Shiba performer ate amaanyi gaabwe kati live yaabwe tejja bamenya nnyo singa waliyo battle ate esaana esoboka singa Shiba ne Spice bakola battle nti Shiba yalina obuzibu mu kukuba live ne Spice nga alina obuzibu mu kukuba ki live lwaki Roger yes manager asinga n'aleeta ebyuma ewaka Spice kumbi buli wiiki ali asingamu yalaba wali obunafu bw'omuyimbi bwe n'aleeta nawo Epasi yagamba nti ne live ya practice ng'ojja okula mpola practice makes perfect kaakati Spice agenda alinnyamu mu kiraasi ey'okukuba live manyi ne Shiba gyali agezaako okukola ki okuyiga okuba live era tannayiga tannaba ekigo kye yakwayinza obutayiga saawa yatondowala tomanyi bwe yali ava ku stage yagamba yayita ba Carol Nantongo n'ayimba ko Shiba n'agamba nti bulijjo ogamba gw'olina amaloboozi n'abaana abalala balina amaloboozi yafuna amulwanirako nga olali
ali yalijje kuba kuokya yali ayokya boyokyeza omaze okukkiriza nti nze simanyi bano be bamanyi bano bamanyi naye balinga ggwe yakyogerera mu busungu andi nga bamusabisa endongo omusajja yabyogera senga yali mukakkamu teyandibyogedde kozi toyinza kuŋŋamba bamaze okukubira mu lingi onkubye naye ngenda kukuleetera yakusinga naye ne gundi akuba naye ate wazo bebyamusajjawo Bobi Wine baali elugogo ne Bebekulu bali mu bbato isale nga kimusabika ennyimba Kibebekulu nga kimusabika ennyimba 5 bazimusabika bwayimba 2 bwayimba paka yokyamugana naye gundi wagambye ozze kuyimba kuba nekimugamba jangu oyimbira abantu lekera okuba ennyimba 2 akolwaki okaleese wakitolese bawizo anti nga era yagadde isaamu nkunyumiza nnyimba byayogera bali bawizo tebayogera bwayita ebbanga ate kyekibanyiza tebaga naggaye bwe tuba ffe tukolera abantu tetukolera kusanyusa bantu tubabuulira kye baagala kumanya awo Bebekulu n'amugamba naye omugulu baatugamba tuyimbe ennyimba mmeka 5 okuba 2 wano ate n'onyumya abantu bakooye okuyombako n'okunyumya bayimbire oba amaanyi ge gaali mu kunyumya tayimu yasukka nga baagala kuyimba naye nze Bobi Wine yankolera anti nkugaye bwoba walaba essaawa 2-3 ezasooka naye abaali mu bbato okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 9 ogw'ekiro kuba bbato eyaddala yakoma 9 wamanya nagamba Siraji Segwe yatuuka okugendako mu tenti ya Bobi ng'ayagala mugamba noyina ennyimba lwaki toziyimba segiyanga wadda ate kati ate olaba nze nali ate Segwe bwe twasangawo ayina akantu kakola akatanyumira Segwe yatandika okukola amawulire mu 2000 ayina akantu kakola akatanyumira nalaba press conference ya Ham ng'ali mu baana bano abaakajja ali bw'ati n'olukamera ne ngamba Segwe akyanoonya ki kiki kye nagamba nti omuntu taevolvinga kuba kati agi era ne Segwe muveeko omusajja wange nze mbadde nkunyumiza mbadde nkayisaawo bugisa nze sajja kati omugagga Hamu obadde okyaluga omugagga Hamu atutegekedde bbato obadde okyakigenda mu maaso omuwagizi abajja kunyumirwa kuba bombi bagenda kwambala bombi bagenda tuzinira bombi bagenda kujjanga kugamba audience gye bayimbira yemu temulimu nti ate ono ayimbira ba myaka 5 no bonna ba myaka 45 kukka wansi naye ndabanga ono Shiba ekimuluma okutta bbato kino wekijja waliwo omwana yakola statement omuyimbi omu kigenda mmuleka agudde omwali waggulu Segwe mbadde nkuleeta n'oŋŋamba muveeko bano tekuli asuula munne kubanga ne Shiba yagaana ogwa baamukuba naye teyagwa amaanyi weegali yasigala yamanya akatiba ke baamukuba teyagwa okujjako nga bino ebya bbato Shiba teyandibigenzeemu eno bbato ejja taddamu kukola bbato ge magezi ge muwa eri bbato yamuyuzaamukko yamuleka takyasobola kuwaga nnyo nti wa kitalo ekitalo kye kyakkamu naye for Shiba and Spice batemakinga nti bombi bajja buzi ba generation eno tekuli wa kitalo nnyo okukuba live naye bonna abawagizi babe bagenda kunyumirwa ono alina gadget Spice gadgets ono Shibaholics tugenda kuyingira walinga kyekyo yeyo ndongegira so si babi just lwakuba gambye nti Spice kati owali obuzibu ate omusajja yamuleetera ebyuma ewaka asiiba mu rehearsal ayimba agezaako simanyi oba alina waatuuse naye ayimprovingemu Spice ayongeremukko ku maanyi ku live y'erugogo teyali nnungi eya Spice ebyuma baali bize ebyuma baali bize sijjukira naye bwe babyaliwo byali byakajja live ye yali ebulamu saagala akitwale mu mutima mubi live ye yali ebulamu yadde neya Shiba yayimba ne tutuuka okunyiiga abaali ekkololo kati bongereko ku mutindo tufune ekintu ekirungi ate bbato teziba mbi bwemba muli mu bbato ya music kubona omugamba tupimika ate agamba oseba opimika biki nga tugezezaako okubeera nti tugaziya ekintu biki byolaba bintu kyebifuga bbato oyina bbato emu gye waŋŋamba yali Jamaica bbato entuufu ebeera etya eyo tejja kubaawo bbato ya wano kuyimba byonna byonna bikola naye abantu bamaliriza ani asinze okuyimba
ani ayimba bannayuganda baagala oyimbe yimba gwe yambala bulungi zina bulungi naye bw'omala obbikola yimba kuba ku stage ya Shiba ne Cindy Shiba yali asinze okuba omwetegefu oli teyakola na sound check bangamba mboli yatuuka ate ebyuma ne babikola bacha naye nkukakasa ndi omuyimbi aba muyimbi kamukuba layini esembe eyesaawa yasembe ate bonna ababbato bonna bendabye babakuba saawa zisembayo ezo zebakukuba kuba eddoboozi lyo liba litandise okunafuwa kati abayimbi abaddala we batera okugirayo awo botandise okukakasa abantu ekituufu okuyimba njagala kwagale naye oli omukulu ayimba bakuba layini ezo esemba kamukuba Dairema eya Bobby naye nga wali Shiba yambadde n'ebigundi byaba enje bimutwala ku mwezi ne bamukuba nabyo nakka nabyo ne bamugaa komawo ku nsi so omuntu kyaba alina okukola kuyimba bino byonna birungi okwambala kukyamula stage performance nebituuka nebigwanga baagala oyimbe sing kebera show ya Bebe Cool ne Bobby towalaba kakano abantu balina omuyimbi gwe bagamba yimba genda okonoonyeko teka mu YouTube bato Bebe Bobby Wine yimba bw'otakisange kojja laba time etuuka ebigambo ne babikowa kuyomba kuzina ne baga kati tuyimbire watugamba okola ki oyimba okay that aside bato wenjikomeza nga tumaliriza ensonga ya bato tudda ku nsonga ya Tafu byafa kine Rasta omuntu yamuyamba Rasta ate namutwala bwatyo Tafu bintu ebisinga abantu ndowooza omayi Uganda twapimye ebintu bisatu nina kugamba njogera naye kati ebyo bibiri omuntu okugaggawala mu Uganda olina kwesimbawo oba kugenda mu America na Europe abali Canada nga bakaaba n'abali Bungereza nnyini bakaaba ani akaaba bangi mpaayo babiri nze nina abantu bange tosobola boogerayo n'omuboogeri tubayambe balina zibamala nina asobola obbayamba mpaayo omu nsigenda yogera abantu bange amoze mwogere kinakugamba ekyo oyogera ebintu nga tomanyi gyo binaggwera saagala yogera abantu bange n'omulaba ye asindika 10 tasukkawo ne mu America si buli nti mu America avuga nnyonyi netutegeeza ku percentage abali mu America bameka abali obulungi bameka abali ki obubi abantu abali mu America bameka basobola okufuna obukadde obubiri nopima n'abali mu Uganda bameka basobola okufuna obukadde obumeka mbeera mbi wano ati kyenkugambye nti kati anoonya okuba obulungi wano kyeyo oba kwesimbawo kakati akatiba k'abayimbi n'abantu abaagala fame Bebe Cool yazuulwa ng'aliko amasannyalaze mangi nnyo buli ayagala okuyitawo alumba ye gwe bw'oba oyagala anti kati ekintu kiri kya mirundi ebiri waana nnyo Kyagulanyi musuute gwe waana Kyagulanyi ovume mu 7 abantu bajja kugamba awamaani naye ate ogenda n'okizuula nti abagambye nnyo Kyagulanyi nabo ninda mmotoka eggereyo abawaanya nnyo Kyagulanyi nabo bayitiridde obungi n'ogaa naye nedda kati ate nze kanvume Bebe Cool bali mu kisuuta musajja anti kati ogenda olaba nga muli bangi oba tonnakimalayo nga noonaawaana nga n'ogaa naye ate bw'ovuma Bebe Cool bw'oyitira mu Bebe Cool omaliza ate otuuse mu Bobby naye ng'oyise eno nga gw'oyise eno ate bagambye nti omukulu ayagala kaadi anti kigange kati olaba King Saha bonna akatiba bano ba Rain bonna akatiba gwe waana Bobby vuma Bebe Cool oba abantu bagamba kyekyo kuba Uganda yatuuka ku level eyo vuma mu 7 waanani Bobby Wine oba vuma Bobby Wine mu 7 akuwe sente abamu kibakola kibatamulamu bava mu bino nti ekituufu kyo kiri ki oba enjawulo ogifuna bakola abantu baagala wulira ki baagala kuwulira nti owaana Bobby Wine tumwagala bamwagala abasinga baagala kaadi anti kati nkugambye tunula wano mu kino ekisanja alina ababaka abasukka mu 5 asiba akola campaign
ez'enkyukakyuka tebalabikako naye bagenda kati wano wetulaga bagenda kulabika naye yakibakole bayereetereete aleme jjiba wanka we yakola gundi agenda ziba ma naye mbadde gamba bajjayo papasire kunoonya kawogo naye nga tebamwagala baali bamunoonyako masannyalaze nti abantu baagala gwe kasita abaawulira nti oyokolagana ne Bobby nga kiwedde ate akolagana naye tetumwagala nabo ne babawa time yatuuse bo babuuza nti abantu be mwalonda babakoledde ki tewali because tebaali bakola kyali tekibava ku mutima tebali mu struggle bali mu bo kyebaagala nti abantu baagala Bobby katudde ku Bobby yogera Bobby so n'abantu balowooza nti Bobby byakkiririzaamu naye bwe wali omuwaana bye wali okkiririzaamu abantu ba paalamenti erina ebisajja ebinene kati buli gwosanga ettama liryeno liryeri yagendanga mutono kitegeeza ye yagenda funa bibye so si struggle ye yamutwala yali mu struggle eyiye Kampala erina ababaka bokka ba Nuupu abasinga okujjako Nsereko Wakiso kumpi nayo kyekimu babuuze awo bakoze ekyo oli ajja kugamba mbu batono mu parliament bakayiwe bagambe tetuwera tena kye tusobola bakolera kati katuve naye bongamba nti ate okyatuulayo ate nga ne sente ze bagabagaba oyagala kungamba nti buli biru ya opposition gyereta teyitamu era waliwo eziyitamu olowooza eri ebisiyagana gavumenti eyalireeta Asumani baswalirwa kakati lwaki ogamba nti ku nsonga endala tebagira so bwe bijja bitambula abayintu nga ba TAFB bw'oba wakola ndoza yemba yalukolanga mu 2 oba 9-10 nga 10 eyo bwe mbaseerabidde 9-10 lwaki ayogera kati after 14 years or 15 busungu obukola bukozi si busungu tamuyinaako na busungu TAFB ayagala mwogerako ayagala talkability kumwogerako abantu bagambe TAFB alwana bebekulu so bagambe oyo waffe kekakodi akabaawo nti gwe yogera ku bebekulu abantu bagambe oli wankyukakyuka nkola ya big guy naye nalwekookya bwe yamala okuza emisawo namulabye wane emukono omukulu awuuba naye awuuba alowooza omukulu ebyo yabyagala mbu Bobi Wine awuuba sebo ne big guy awuubira ku bantu yamugamba naye wankyukakyuka anti omukulu aba anyiiga mubeera ne bataata babiri mu maka ali yabadde taata nkugambye wali yeefudde taata omukulu awuuba naye awuuba wankyukakyuka kiri kye nagambye nti abantu olina okutambula nabo kuba kati abantu bafuuka bakwesibako kuba basooka ne bavuma omusajja kakati omulala yeefula oyo amwagala munjagala nungi oyo tiwali bamunyiga ng'alina kudda eri naye yali alowooza bwadda eri gw'olina ekivulu kyojjukira kyeyabaddeko n'akikyankalanya tewabeera ndani namulaba yali ewagundi owa Kingsaha bana abantu nga bamunagalaafu bana banupu twagala omuntu nga tumwagadde kebera Bobby London Big Eye yaliyo ng'abayimbira alesa kyamuleta alina oluyimba mikono juu aliza abantu kola bati nga naye bakoze naye saagala muyingira nnyo muganda wange nti tekimala abantu bagenda batereera ssebo tobagamba mikono juu nga terunyuma basigalawo nga batudde olina bakuba tune katoloza ow'enkudi yabakubye eki oyinza okuba mikono juu n'enkudi bagendawa yategese wa aho gundi yamutegese bajongera beda naye kusanda ambulira amazima bajja kulimba talina bivulu ngani gwe yategeka mbwagenda tegeka kugundi ani gwe yategeka kale waba teyategeka kategeko simuyinaako buzibu naye kyeŋŋamba ebyo biveeko bw'okwata ebivulu bijja kukusuula eddalo kati TAFB ensonga yeeryemu eki talkability kumwogerako bino byennyimba bebekulu yakuba dazifaya yali ne Bashment Crew East African Bashment Crew nazizi waile agenda ozigira nga bamugirira Dasima Mobile Awards Kora Awards yagenda ddamu yakola dda zigundi
Palm Awards zino zowulira ezaali ez'ensasagge awo wonna Tafu B talabikangako yalippira etambula teyalippira na kulippira yamusuuliramu busuulizi nganaga tukobere luno oluyimba minzaani naye kyali Tafu B kyali kimwagala nga n'eddoboozi kyogerera ddala nga ye ne kati kyayimbanga nga anti bebe mbwagiramu kano nga nakyo kikaseeseeteza ne kati bwo Tafu B ne yeebaka n'omwebasa n'omwebasa n'omuteeka mu mashini ekebera obwongo wa bebe kulu mu mutima gwe wano yeesirwaza bwesiriwaza teyeesirwaza omutima gwatuuka omuntu mu buntu anyiiga biri bye bakunyumiriza bye bakugambye kukwata bivulu bitali bibyo kwefuulaani omaliriza onyiize olina kyoba toyagala bibaamu naye bebe kulunze gwe mmanyi aloko abantu be abasonyiwa ajja musonyiwa kale gwe tewagala bakwatagane bebe kulu ajja musonyiwa tebalina okwatagana talina kye yamukola Tafu B okolera ne bebe kulu tekirina kye kigatta ku bebe kulu Tafu B yafunamu yatunywage kyafunamu kuba amaze emyaka 3 ng'amupinga atugambe nti yafiirwa kino era bwe yafiirwa ye n'afuna kino okitegedde yali akola KUT kweri yayongerako R KUTR Rwanda naye sho yagwa saagala agendayo oli musajja wange naye nze kyegamba nti tuweereza abantu babulira anti ebyokugwa simanyi njogera kyagira olabira mbu yagwa ajugo ogirabako obadde okyabanye mwereko naku KUT nze bwe mmanya nti siraba nnyo bwayongerako R kyembadde gamba nti naye abantu bagenda kukola batya ne kati nawulidde ayagala kujja kwesimbawo tewamuwulirawo bwanyumya kakati struggle balaba Katongole ekyamutuukako Katongole wa Patrick ne mujuuka yennyini kadi tebagimuwa era musajja watwali ebweru akola mirimu gye oba baagala kubomba bano banabe bwanti buli gwe bammakadi oba ensibawo ne bigaana alina okubomba baagala kgenda oba kati si akyayongera kikubi ku music industry ye Uganda Tafu B akyagyongerako ki babikola byonna byaggwayo Bazahara Toto babikola byaggwayo kati awo tewakyali kiddako era kati omusajja bamwesibirako bwereere ate ekinnuma bonna abamupinga bakyamuze kyendowooza bo bafunamu ofunayo abakukwatirwa ekisa bakyali kuleveeyo gye bali abatono nagamba kati olaba ne Haji nadde family banyini business Haji we Dubai oyo abantu gwe bagamba ow'embizi batuuka family ba partners in business batuuka n'okutuula nga business esaanawo yatereerayo anti simanyi luwombo babikire mulaba ennaku zino era akyayogera ate akola ekyalina sigala nga ayogera lwakubanga bwe nagambye nti kale ate aboogera mu Uganda bangi nti oba okyayogera ono n'ayogera oba okyayogera ono n'ayogera kakati kibola oli amaliza yeesibye ku bebe kulunaga oyita mu bebe ogwo ojjafunamu abasaidi eri bajja kukukwatirwako ekisa so oluusi nabo tobanenya nti kale lwakuba kiboogera kuba kubonoona linnya lya mulala naye ate oba opimamu nti nabo bakolerera kubaawo ng'okireka nti bakolerera nabo babalabe King Saho omuwulira agamba ennyimba za struggle ezo ziri okay struggle tegandinga bwanko bantu kuyimba nnyimba za struggle just oziyimbye ozijje ku mutima teziva ku mutima anti kyeŋŋambye nti bw'aba ayimba ennyimba za struggle sizirinaako buzibu mpozi ng'ayogedde alina balinyiridde mu ddembe lyabwe naye nze si wakanya muntu ayimba nnyimba za struggle zina kyesobola okugatta ku ggwanga yes kyenjagala era njagala nti bw'aba ayimba eza struggle saagala ate muntu agenda kuyimba ziwaana Museveni n'abantu be ate oveeyo ogambe nti abo basiru buli muntu ekiri kyewagaye buli muntu alina eddembe ligamba nti eddembe lyo lye lyange so si eriryo gw'olina eddembe lyo nze siina ki ddembe nno eddembe lirina kuba nga liri fair nga tumaliriza fenna nga kati nga bw'oyagala saha afune eddembe lye ng'ayimba lye bebe kulu lyeddembe ly'obwomuwa ti ne Big Eye Suwa Nuupu weenaalemu naye baamunyigiriza n'avaayo
olwedde mumalako eddembe lye kyegambye nti naye nti abantu be bamunyigiriza Bobi anti si bantu be bamukuba obucupa nkugambye eddembe lye ndi mu kusomesa nti singa n'essaha bamukuba obucupa okuyimba kye yayimbye gwe lyeddembe lyoyagala kyembuuza lyoyagala nedda kati lwaki ogamba saha ayimbi tumuwagire gavumenti bwe neemugamba toyimba ng'ogamba gavumenti mbi ate bano abayimba eza gavumenti bebajja ku stage nga gojjayo obucupa ng'obakuba era ng'ogamba abantu bye baagala kati n'oli agamba naffe bye tukola ki toddamu kuyimba kati ekyo si byenzikiririzaamu nti Big Eye nkugambye tayagalangako Nuupu tayagalangako Bobi Wine bamunyigiriza n'akola ekitamukubise bucupa naye nga bw'omuzza ebbali n'omubuuza ekituufu oyagala kyajja kugamba singa bano abantu bavaawo ne tukola ensi empya yagenda wa Museveni abo bawagizi ba Museveni n'otambulira ku Big Eye n'oyingira mu kabokisi mpozi nga ajja kutiikinga Museveni yamuwagira emyaka egisukka mu 8 oyo King Saha mpaayo ekivulu nga kyaliko sente za Museveni n'atagendayo be bali ne mutubonga naawe yali mutubonga naawe maaso nga n'ebikondo akuba amanyi bulungi nnyo Museveni ne ttiimu ye ne Muhoozi ne baani be basinga okukolagana ne Hamu ayagala kutuula mu maaso tagenda yimba ayinza obutayimba anti nkugambye ka pressure kaliko egambye abantu bamalako eddembe lyabwe bamutandikiddewo mwogerera naye yabadde agenda kati eddembe eryo lituuka nga si ddungi naye mpadde aka Big Eye tayagala eddembe lituuka abantu nga bye bakola si bituufu naye nga bakola gwe byoyagala kuwulira bye biri byegambye nti omuntu awaana Bobi Wine nga tamwagala be babaka be tulina mu parliament bawaana nnyo Bobi Wine olw'okwagala ka kaadi naye bwe batuuka okukolera kye baatugamba Bobi Wine ba struggle tetugirabako bagimulekamu yadde naye si gyalimu ennyo naye nabo tebagikola ki tebagiriimu nze nakugamba ku musolo gw'olabye wano ogunyigiriza abantu baliwo ababaka baatuula bameka ne bagamba nti ebikonde bitunya temuyinza kuteekamu musolo siringi 16 ku lita ya parafini tekisoboka naye bagamba eyo teba struggle bakola binyumira bantu so nga Bobi Wine nga yagamba nti tutunuulidde ku kino teyeetaaga bajjukiza twandibadde tulaba ababaka abo nga babikola bibava ku mutima kugumba nga obulumi bubalumira ddala naye tebubaluma King Saha awagira Museveni omwana we wasali musale somu ati nkugambye we wasali musale era bonoonya abayimbi abasinze okusika ebisawo mu gavumenti be bayimbi abo abaliko be bali ku musajja be bali nga yali akutte ebitaanu n'abiteeka mu nsawo era tebakugamba mbu bakola nnyo sente za Museveni kati waddembe n'okunyumya abantu bye baagala naye nga ye awagira ki okitegedde kubuzaabuza kulaga kyogira so naye nze sibalinaako buzibu wabula kyenjagala nga bwe baagala eddembe lyabwe baliwo n'abantu abalala ki era kiki nga bw'aba ayimba ennyimba za struggle akkirizibwa nono ayimba tubonga naawe naye akkirizibwa that simple yensi eri peaceful saagala gwogambe nti nno bebekulu akozebwa ate mubi nnyo ate gwe bw'okola ekikyo bakuleke you get basiibulidde wano assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mu comment awo gwe bitanyumidde nawe erinda ate gwoyagala ajja kujja Megatron koli tugamba nti nobeera ngu subscribinga likinga ate obeerenga osharinga stories endala nyingi nnyo zikyajja mu Z Megatron is my name sebulungi tukomawo